Tendeeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu era njagala okusiima gwe yenna agenze maaso n'okuba nga weekuumira mu ebyawandiikibwa n'okubyekaanya. Twebaza Mukama Katonda olw'ekirabo eky'obulamu era tusobozesezza okuba nga ne kaakano tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era njagala okubeera nga wamu gwe nange tutunuulya ekitundu kyaffe ekyokubiri okuviira ddala mu kitabo kino eky'Ebikolwa eby'Abatume, nga olunaku olwayo twagala okutunuulya essuula era ey'e18 olunyiriri olw'omukaaga paka olw'e11 nga twekkaanyiza ddala ensonga ez'enjawulo. Omutwe gwe tugenda okuba nga tutunuulira gwe mutwe ogukwata ku kye tuyita engeri gye tuwangulamu abalonde eri Kristo. Engeri gye tuwangulamu abalonde eri Kristo. Ebyo bigambo bikulu nnyo bya kubeera ng'omuntu afaayo eri byo, nti bwe tugamba engeri gye tuwangulamu abalonde eri Kristo, era kiba kitegeeza nti waliwo Katonda kye yateesa edda nga ensi eno tennaba kutondebwa, nga tewannabawo musana na njuba, nga tewannabawo ennyanja n'olukalu wamu n'ebisigadde, naye nga Katonda yasaalawo n'agamba nti abantu bano bwe bati mbalonze okubeera abantu bange. Ate era ne tutunuulya n'ensonga eya obuvunaanyizibwa obwa buli muntu ssekinnoomu oyo agamba nti ali kitundu ku mubiri gwa Kristo, nti newankubadde waliwo Katonda affe kye yateesa, naye ate alina obuvunaanyizibwa bwe yagenda mu maaso n'okugereka eri abantu bonna abali ekitundu ku mubiri gwa Kristo, nga y'ensonga ey'okubuulira Engiri. Ennyiriri ezisooka 5 ez'essuula eno ey'e18 twagenda mu maaso n'okubeera nga twekkaanyiza ddala ensonga ekwata ku buweereza obwa Pawulo bwe yagenda mu maaso n'okuba nga ajja mu kitundu kino ekya Kolinto, nga sensikana omwami ayitibwa Akula wamu ate era ne mukyala we Pulisikira. Era twekkaanya ebintu eby'enjawulo, engeri gye bagenda maaso n'osigala nga bakolera wamu ne Pawulo, sigala nga abeera wamu nabo kubanga baali ba mulimo gwe gumu n'ogugwe mu kuba nti baali bazimbi ba weema. Twagenda maaso n'okwekkaanya ebintu eby'enjawulo Katonda byagenda maaso n'okuba nga akolera mu bulamu obwa Akula wamu ne mukyala we, ate ne tulaba nga omulimo gw'omwami oyo ne mukyala we gwali mugazi nnyo nnyini ddala. Naye tusobola okugamba nti obukenkufu bwabwe oba obukugu bwabwe mu kugabanyamu ekigambo kya Katonda mazima gaakyo nabwo bwali bwesigamye ku nkolagana gye baayina n'omutume Pawulo ebbanga lye bamala naye ne bagenda ddala maaso n'okuba nga bekkaanyiza ddala ebintu eby'enjawulo. So awo twatunuulira ne ku nsonga ey'okuba nti Pawulo yalina okuyaayaana okw'amaanyi okuba nga abuulira Enjiri Abayudaaya, era awatali kubeera nga nkulwisa tutunuulira nti bwe yagenda mu maaso n'okuba nga akola ekyo kyali agwanidde okuba nga akola, Abayudaaya bangi ne babeera nga bagenda mu maaso n'okuba nga bamuwakanya, era n'okuvoola, naye kwegenda mu maaso n'okwekuba ku ngoye ze ettaka eryali ku ngoye ze, ng'agamba nti omusaayi gwammwe guli mu mikono gyammwe kubanga sikiinaamu mukono. Era ne ku lw'ensonga eno n'agenda eri bannagwanga. Ensonga eno tugirazeeko mu bitundu mu ssuula endala ng'essuula ey'e13 n'essuula ey'e14. Tulaba ebintu bino era nga byala ensonga eno y'emu yalabikirako mu ssuula ezo, nga Pawulo wamu ne Balunabba baafuna okusoomozebwa kw'amaanyi nnyo, kuyiganyizibwa, okuwakanyizibwa nga kuviira ddala eri Abayudaaya. Era wano kye yakola wano y'ensonga y'emu gye tulaba
gye yakola ne mu bitundu ebirala n'agamba mmwe kyonna kyonna ekibatuukako ku lwammwe naye ffe enjiri tukoze tutya tugibabuulidde. Ekigambo ekikulu ekyokutegeera oba ekyokuyiga ekiri mu kuba nti abantu bano beekubangako ettaka ery'omu kifo ekyo ekyalimu abo abaali bagaanye enjiri kitegeeza ebintu bya mirundi ng'ebiri oba esatu. Ekisookera ddala kwekubako ettaka kabanga kabonero akalaga ekintu ekitagwanidde oba ekintu eky'omuzizo ekikiikirira abantu abaali abajeemu, ate era ettaka eryo lye beegendanga mu maaso n'okuba nga bakuba ku ngoye zaabwe lyakolanga ng'engeri ey'obujulizi eri abo bonna abaali bawulidde enjiri naye ate ne bakola batya ne bagigaana. Bintu bye bimu bitulaba Pawulo era nga bweyogera waneeno ne mu Bikolwa Batume 2:26 bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'agamba nti yali amaze okusomesa abantu abo mu kifo ekya Efeso enjiri yonna kwatagana n'okulamula kwa Katonda n'amagezi ga Katonda, era kyonna ekiyinza okuba nga kibatuuseeko kirina kuba nga kibatuukako ku lwabwe kubanga ye yali takiinaamu mukono. Naye bino byonna birina tujjukiza ebigambo ebya Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera bw'oba otunuulidde enjiri eya Yokaana essuula ey'omunaana olunyiriri olwa 39 aynako ebintu emu byagenda mu maaso n'okuba ng'anyweza ng'alaga nti n'ayanukula eri bo ne baanukula eri ye nga bamugamba nti ffe taata waffe ye Ibulayimu, era Yesu n'ayogera eri bo n'abagamba singa mmwe muli ba Abulaamu mwali badde mukola emirimu Abulaamu gye yakola. Olwana naye mubeera mutya nga munoonya okutta nze abagambye amazima era awulidde okuva eri Katonda. Bino si bw'atyo Abulaamu bwe yakola. Mmwe mukolera ddala emirimu egya kitammwe, ne batandika okuba nga bamubuuza nti ffe tetwazaalibwa mu ngeri ey'obuseegu oba mu ngeri ey'obukyamu, kubanga ffe tulina taata omu era oyo nga ye Katonda. Olwanamu 2 Mukama waffe n'abaanukula ng'abagamba nti singa Katonda ye kitammwe mwandibadde munjagala kubanga nava eri ye era laba ndi wano era sajja ku lwange wabula natumwa. Olwanamu 3 Lwaki temutegeera bye ŋŋamba? Kubanga mmwe temusobola kuwulira, temusobola kuguma kuwulira kigambo kyange. Mmwe muli ba kitammwe oyo Sitaani, oyo okwagala kwammwe kwe kukola ebigendererwa oba okuyaayaana okwa kitammwe, oyo eyali omussi okuviira ddala olubereberye era tayina kintu kyonna kyayina na mazima kubanga mu ye temuliimu mazima, era bw'aba ayogera buki? Bulimba bwerere kubanga bwe bumunnyonnyola kubanga ye mulimba era ye taata w'abo abalimba. Olwanamu 5 Naye kubanga mbabuulira amazima temunzikiriza, kubanga ani ku mmwe agenda mu maaso n'okubanga annumiriza ekibi? Bwe mba mbabuulira amazima lwaki temunzikiriza? Oli Olwanamu 7 Oyo yenna owa Katonda awulira ebigambo byange, era ensonga lwaki temuwulira? Kubanga temuli baani ba Katonda. Ssebo ne nnyabo, ebintu bino bikulu nnyo nnyini ddala bw'obugase ne boogera naye nga bamugamba mazima ddala gwe tetuli batuufu ogamba nti gweoli Musamaliya era olina omuzimu. Ne batandika okubeera nga bakola tya? Nga bamukasukira ebigambo ebyo ebyali tebisaanidde. Naye kino kye njagala otegeerere ddala nga twogera ku nsonga ey'okugamba nti ngeri ki oba tuwangula tutya abalonde eri Kristo. Kikulu nnyo okutegeera nti kino tetukyogera mu bukyamu, nti owali abalonde aba Kristo ate waliyo abo nga si balonde aba Kristo. Abamu bawulira ebintu bino ne bibamalako emirembe ne batandika okugamba yeye naye aba Katonda kyoyo ayagala abamu ate era n'aleka abalala. Jjukira bulungi 3:23 ffenna twayonoona ne tulema okutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era jjukira bulungi Baluumi 6:23 egamba empeera y'ekibi kwe kufa. Katonda waffe mutuukirivu ate era mutukuvu, ate Katonda waffe ye Katonda ow'ekisa, ye Katonda ow'obusaasizi, ye Katonda
Katonda ow'omukwano, ye Katonda ow'amazima. Teri n'omu ku ffe asobola gamba nti tusobola okumuteeka ku nninga okubeera nga alokola buli muntu yenna. Naye mu kwagala kwe bw'atyo bwe yasalawo n'agamba abamu ajja kukola ki? Anaabalokola, ate abalala anaabayitako. Ssebo ne nnyabo, eyo ensomesa ya Bayibuli. Naye singa oba otunde olunyiriri olwa kumeka olw'omusanvu, Bayibuli eraga nti era n'avaawo awo n'ayingira mu nnyumba y'omwami omu ayitibwa Justus, era eyali omusinzo wa Katonda. So ebyo bikulu nnyo nnyini ddala. So Bayibuli egenda maaso n'ekola ki? N'enywereza ddala ensonga endala gye tutasobola kuba nga tuyisaako amaaso, y'ensonga ey'olunyiriri lw'omunaana egamba nti era Crispus eyali omukulembeze ow'ekkuŋŋaaniro ery'Abayudaaya naye n'akkiriza erinnya lya Mukama wamu n'ab'ennyumba ye, era n'abalala bangi nnyo Abakolinso bwe baawulira ne bakkiriza era ne babatizibwa. Kati ebyo bikulu nnyo bya kubeera nga tutegeera. Tutandise tulaba abaagaana, ne tutunuulira okuwakanya kwabwe, ne tutunuulira okuvvoola kwabwe, nga okuvvoola kwe tulaba wano mu lunyiriri olw'omukaaga tekuyina njawulo n'ekyo kye tulabye mu Yokaana essuula ey'omunaana, engeri gye baayanukulamu eri Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bwe twogera ku nsonga ey'okugamba nti tuwangula tutya abalonde eri Kristo, Pawulo mu masekkati g'okubeera nga yagenda maaso n'okuyiganyizibwa n'okuwakanyizibwa n'okubeera nga ayogerwako ebintu ebyali tebigwanidde, Pawulo yazikiza muliro gwa kubuulira ki? Enjiri. Era ekyava mu ekyo tulaba Bayibuli enokolayo erinnya ery'omu kwabo abaawulira enjiri ne bagikkiriza nga ye Crispo wamu n'ab'ennyumba ye n'Abakolinso abalala bangi. Kati ndowooza olaba obukulu bw'ensonga eno gye tuli okutunuulira nti abo aba Mukama waffe Yesu Kristo bwe bawulira ekigambo kye baanukula eri obubaka obw'omusumba waffe oyo muki? Omulungi. Jjukira bulungi Bayibuli etulaga nti buli muntu yenna alokoleddwa kaakano. Bw'oba osomye Yokaana essuula esooka olunyiriri lw'13 lulagira ddala nti abo aba Kristo Yesu tebazaaliddwa musaayi, tebazaaliddwa kwagala kwa mubiri oba okwagala okw'omuntu, naye okwa Katonda. Ekyo kye tuyita kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Ti omuntu agenda okuwulira enjiri bw'ati, Omwoyo Omutukuvu aba yamaze dda okufuula omuntu oyo ekitonde ekijja nga yakyusiza dda omutima gw'oyo omuntu, oluvannyuma omuntu oyo n'asobozesebwa okubeera ng'akola ki? Kkiriza. Jjukira ffe tuli bafu, twali twafiira mu bibi byaffe. Befeso essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka paka olwokuna lunywereza ddala, naye Omwoyo wa Katonda yatuzuukiza n'atufuula abalamu nga amagumba ag'omu Ezekieri 3:7 bwe galagibwa mu byawandiikibwa nga gakiikira abantu bonna abafu abatalina bulamu, naye Katonda n'akola ekyamagero. Era nga Ezekieri 3:6 paka 28 bweragira ddala nti Katonda yatonda omutima omujja mu ffe, n'aggyawo omutima ogw'ejjinja n'ateekamu omutima ogw'ennyama, ng'era gukola ki? Gugondera eddoboozi lye. So kye tulina okuba nga twekkanza ddala obulungi kye kino nti kubanga omuntu yagwa era omuntu talina busobozi mu ye kwerokola n'abeera nga akkiriza ki? Enjiri. Kubanga omwonoonyi yenna mufu era amaaso ge mazzibe ag'omwoyo n'ag'omubiri, era n'okusalawo kwe si kwa ddembe kubanga kuli mu busibe obw'ekikola kye. Y'ensonga lwaki bwe tuba tunnyonnyola okuzaalibwa okw'omulundi ogwokubiri tutegeeza omulimo ogw'obwa Katonda oguleetera omuntu okuweebwa obulamu obw'obwa Katonda oyo abadde omuki? Omufu. Ekyo kiba kitegeereza ddala nti Katonda mwene ye yateesa era n'ateekateeka nti abo bonna abalonde bajja kujja eri omusumba omulungi okuyita mu kubuulira okwaki? Kw'enjiri. Jjukira bulungi Bayibuli bw'eba etulaga mu Bikolwa eby'Abatume essuula ey'e11 omwami omu Peetero bwe yagenda mu maaso n'okuba nga anyumya ebyo ebyali bigambiddwa Koloneeriyo.
Petero yagenda maaso n'okunyumya ng'agamba nti bwe yali anyumiza Abayudaaya ki ekyali kituuseewo, abagamba nti omwami ono yali amaze otegeezebwa nti yali agwanidde okuwulira ekigambo. Olw'14 mu ssuula y'e11 lugamba, who shall tell you the words whereby you and all of your house shall be saved. Nti yalina omwami ono kuwulira kye tuyita ekigambo ekya Mukama waffe Yesu Kristo, era ekigambo kyalina okuba nga kibuulirwa. Watali kumala biseera bwe tuba twekkanyiza ne Yakobo 1:18 era egamba nti of his own will, okuyita mu kwagala kwe, he begat us, n'atulokola n'atuzaala with the word of truth, n'ekigambo eky'amazima, that we should be a kind of first fruits of his creatures, tubeere nga tuli kika eky'ebibereberye eky'ebitonde bye. Kiki ekituzaala? Katonda mu kwagala kwe yeeyambisa ekigambo kye ne kituwalula ne kituleeta ku ddaala ery'okubeera nga tuteeka obwesige mu ebyo mwogwo mulimo gw'abagenze mu maaso n'okuba nga akola, nga tubuliddwa Engeri ne tukyusibwa emitima gyaffe ne tulugenda mu maaso n'okuba nga tukola tutya, nga tukkiriza. Bikulu nnyo ebyo byakutegeera. Ate era bwe tunuulidde n'ekkanisa ey'Abasesalonika, Basesalonika 2 olunyiriri olw'13 lugamba, but we are bound to give thanks always to God. Ebiseera byonna twewaayo nga tuwayo okwebaza eri Katonda ku lwammwe abooluganda abaagalwa mu Mukama waffe Yesu Kristo, nti kubanga Katonda okuviira ddala mu luberebere yabalonda mmwe eri obulokozi okuyita mu kutukuzibwa okw'omwoyo era n'okukkiriza amazima. Olowooza kitegedde nti ye Engeri nti tuwangula tutya abalonde eri Kristo. Engiri erina okugenda maaso n'okubuulirwa. Engiri erina okubeera nga egenda maaso n'okunnyonnyolwa oba nga ennyonnyolwa abantu obuki obulungi. Nti bwe tulaba bano abayitibwa Abasesalonika yali yabalonda dda okuviira ddala olubereberye nti banaafuna obulokozi okuyita mu kutukuzibwa okw'omwoyo omutukuvu n'okukkiriza kye tuyita amazima. Petero ekisooka essuula esooka olunyiriri olwokusatu nayo bwegenda ddala mu maaso n'okola ki? N'okunyweza. So kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti okubuulira okw'Enjiri okw'owabweru kukola nga ekidduka ekireetera okuyita kuli okw'omunda okubeera nga kukola kutya, nga kubeerawo. nga Baluumi 10:17 egamba nti okukkiriza kuva mu kuwulira era okuwulira ekigambo kya Katonda. Kulu nnyo ebyo kutegeera. So bw'oba otunuulidde essuula ey'e18 Ebikolwa by'Abatume olunyiriri olw'9 ne10, wano we wali entabiro y'ensonga yonna gye njagala tubeere nga tukola tutya, nga twekkaanyiza ddala. Egamba, then spoke the Lord unto Paul. Kati Mukama waffe n'ayogera eri Pawulo mu kiro kuyita mu kwolesebwa, n'amugamba nti totya ggwe, naye yogera era kuuma emirembe gyo. Nti bingi tugenze maaso n'okulaga mu masomo ag'enjawulo nti tewaliwo muntu yenna ku bantu leero abalamu abeepanka okubanga benkana omusajja ono ayitibwa Pawulo n'ebintu Katonda byamukolamu. Nti abatume fine abasookera ddala 12 batambula ne Mukama waffe Yesu Kristo, naye oluvannyuma lwa Kristo okufa n'azuukira talina muntu gwe yeeraga mirundi mingi nga bwe yeeraga Pawulo. Yokaana naye yafuna omukisa ogwo, naye Pawulo bw'osoma Ebikolwa by'Abatume essuula y'omwenda ekiraga, essuula y'e16 ekiraga, essuula y'e18 ekiraga, eya22 ekiraga, eya23 ekiraga, bw'otunula n'eya27 kugamba waliwo ensinsikano nnyingi mu ngeri ey'okwolesebwa ng'omwami ono agenda maaso n'okuba nga azzibwamu amaanyi kwebyo byali atumiddwa okuba nga akola ki? Ng'akola. So tusobola okugamba nti okwolesebwa kuno kugenda okujja tukkiriza nti Pawulo ebintu byali ayiseemu dda byali bingi nnyo era yali asuubira obutabanguko okuddamu okubanga ne mu kitundu kino bulabisibwa obanga bubaawo. Ng'era omuntu yenna obaamu engeri y'okutya, era Mukama waffe teyalikoonye ku nsonga y'okutya singa okutya kuno kwali tekukola ki?
kwali tekuliiwo. So kitugwanira okubeera nga tutegeera nti bw'aba Pawulo yali yeetaaga okuba nga azzibwamu amaanyi ku nsonga eno, naffe tugwanidde okuba nga tuzzibwamu amaanyi nti bino bye tulaba wano teri n'omu ku ffe agenda funa kwolesebwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'akugamba nti totya, beera n'emirembe. Kyolina otegeera nti bino bituwandiikiddwa ffe tutegeere nti konna akanyomero ke tusobola okuba nga twesanzeemu nga tuli kukola ekyo kyatuyitidde okuba nga tukola. Bw'atyo nga bw'ayogera eri Pawulo, bw'atyo bw'ayogera n'eri ffe ffenna, kubanga Matayo 28:2 agamba nti laba ndi wamu nammwe paka okutuuka ddala emirembe gino bwe ginaakola ki, bwe ginaagwa. So tetugwande kubeera nga tusaba busabi eri obulokozi bw'abalala okubeerawo, naye tetugwande okwenyigira mu nsonga ey'okubuulira enjiri. Era Mukama waffe ebigambo byagamba Pawulo, yamugamba kola ki, tosirika. Tunuulira nga bagamba yamugamba tosirika, naye kola ki, buulira. Bwe tutyo bwe tugenda maaso n'okubanga tuwangula abalonde eri ani, Kristo. Yamugamba tosirika. Okusaba si kubi, naye kisingira ddala obukulu kwe kubanga twenyigira mu mulimu ogwo gw'okubuulira ki, enjiri. So ssebo ne nnyabo, ebyawandiikibwa Abalumi 15:4 etulagira ddala bulungi nti okuviira ddala mu ebyo ebyawandiikibwa waliwo ekigendererwa lwaki. Bw'osomera okunagamba nti whatsoever things were written aforetime were written for our learning, nti byonna ebyawandiikibwa olubereberye byawandiikibwa ku lwaffe, olwo okuyita mu byo nti olwo okuyita mu bugumiikiriza n'okugumizibwa okw'ebyawandiikibwa tubeere n'essuubi. So tetwetaaga kwolesebwa kwonna, wabula ekyo kyonna Katonda kyayagala okukola yakola ki, yakitulaga dda n'atulaga nti bwe tuba tetusobola kukkiriza bino biwandiikiddwa, tetulinayo kintu kirala kyonna kigenda kuba nga kikola kitya, nga kitunywereza ddala. So ebyo bikulu nnyo byakuba nga tukola tutya, nga tutegeera nga tetwerabidde Balumi 8:36 paka 39. Mukama waffe ayogera n'agamba tewalibawo kino kyonna kitwawukanya wamu naye. Kebeera embeera ki oba mbeera ki. N'ekigambo ekirala kyensinga okuba nga njagala, kubanga gwe nange tuteekako omulaka, kye kigambo kino kye tulaba mu ssuula 18 olunyiriri lw'10 ng'ayogera naye ng'amugamba nti for I am with you. Wulira nti laba ndi wamu naawe. Bino ebigambo Mukama waffe abigamba Pawulo. So tuganda otegano tewaliwo kadde konna Mukama waffe watwabulira. Ali wamu naffe ng'era bwe yali ne Stefano paka akaseera kale akasembera ddala ak'okufa kwe, nti obulamu bwaffe buli mikono gye. Naye wano ate ekirala ekikulu ekyokuba nga tutegeera amugamba and no man shall set on you to hurt, nti basobola okuba nga baagala naye teri n'omu kubanga Mukama yennyini yayogedde muntu yenna anaakukola bubi. For I have much people in this city, kubanga nina abantu bangi nnyo, a large number, abantu bangi nnyo mu kifo kino. So mu kifo ekyo omuli abalonde ba Kristo be yalonda edda ng'ensi tennaba nakubanga etondebwa, nga leero ebiro nga byali tebinaba kubeerawo, amugamba weebali. Ekiseera kyali kituuse eky'obulokozi bwabwe, era tewaliwo kino kyonna kyakisobola kuba nga kiziyiza ekyo, wabula okugamba ono gwe yali atumye obutatya n'okumanya nti yali ali wamu nani naye. Jjukira ne mu Ebikolwa Batume ssuula 13:8 tulaba ensonga y'emu nti abo abaali bateekebwa eri obulamu obutaggwaawo bakkiriza enjiri. So tujjukire nti mu lunyiriri lw'omunaana bangi bakkiriza enjiri, naye eyo yali ntandikwa butandikwa, kubanga abalonde ba Mukama waffe Yesu Kristo baali bakyali bangi nnyo mu kibuga kino ekya Kolinto. Ensonga lwaki ojjukira bulungi mu Timoseewo 2:10 Pawulo yagamba ngumira ebintu byonna ku lw'abalonde nabo balyoke bafune obulokozi obuli mu Kristo Yesu, bambale n'ekitiibwa mu maaso. So kino kikulu nnyo tega nti Katonda yali akkiriza okuwa Pawulo obuwanguzi
mu mulimo gwe yali akola mu kifo ekyo, era kino kyatuwa ffenna ssuubi nti Katonda bw'abakkiriza teri n'omu asobola kubeera nga awakanya ekyo Katonda kyakkiriza. Era ne kino kinyuma nnyo ate era kisanyusiza ddala. Mu kifo muno omwali abantu abaali batambulanga bwe baali baagadde, abaali basinza amasitaani, omwali amasanyu, omwali enneeyisa yonna etagambika eyali tekkirizika. Katonda masekati g'ebintu ebyo byonna agamba mu abo omwo mwe muli abaki abantu be, mwe muli abantu be. So kino kikulu nnyo kyakubeera nga tutegeera nti enjiri yeekola ki? Yeetukuza abo bonna ababadde boonooneddwa amaanyi ag'omulabe sitaani n'ensi eno, nga Yokaana 15:3 bwe yagamba abayigirizwa be n'abagamba mmwe kati muli balongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Tetweyina na kubanga twerabira Bakolinso eyogero itya essula ekisooka essula y'omukaaga olunyiro lw'omwenda bweyogera ku mpisa ez'enjawulo ng'egamba mmwe temumanyidde ddala nti abatali balongoofu tebajja kusikira bwakabaka bwa Katonda, temulimbibwalimbibwa, ababakaba, abasinza b'ebibumbe, ababenzi, abo abaagala abasajja abaagala bakyala banaabwe, abo abatandika okuba nga beeyonoona, ababbi, abo abeegombi, abatamiivu, abavumi, abo abagenda mu maaso n'okubeera nga badyekabala tebajja sikira bwakabaka bwa Katonda. Olw'11 alaga and such were some of you. Na era abo mwali kitundu kwabo, naye kaakano munaaziddwa, kaakano mutukuziddwa, kaakano mugiddwako omusango mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo era n'olw'Omwoyo owa Katonda. So amaanyi gali awo mu njiri ddala. So mu kubeera nga tuwumbawumba oba nga tugenda maaso n'okuba nga tukola nga tuleeta enkomerero mu kubeera nga tusemberera okumaliriza, kikulu nnyo ffe okubeera nga twejjukanya, kikulu nnyo ffe okuba nga twejjukanya nti kyekino kye tugenda mu maaso n'okunnyonnyola nti omulimo gwa Yesu abasinga tebamanyidde ddala, naye omulimo gwa Yesu gwali gw'abantu bonna abo abaali bamuweebwa Mukama, abaali bamuweebwa kitaawe. Omulimo gwa Mukama waffe Yesu Kristo gwali gw'abantu bonna abaali bakola ki? Bamuweebwa kitaawe. Y'ensonga lwaki Yokaana essuula ey'ekumi olunyiriri olw'16 egenda maaso n'egamba nti waliwo endiga and other sheep I have which are not of this fold, nti waliwo endiga endala zenina nga teziri waneeno. Them also must I bring, nazo ŋŋwanidde ozireeta, and they shall hear my voice, era zijja kuwulira ekigambo kyange, and there shall be one fold, era zijja kuba mu kisibo kyekimu, era zijja kubeera n'omusumba omu. So waliwo abamu abalowooza nti Yesu bwe yagenda ku musaalaba yali wa kusasulira buli muntu sekinoomu agambibwa okuba nga yazaalibwa mu nsi eno. Nedda, Bayibuli si bwetyo bwesomesa, wabula waliwo abantu abaali bamuweebwa kitaawe era beebo be yajja okubeera nga akola ki? Asasulira. Era abo ababe aboogerako ng'agamba nti bajja kuwulira ekigambo kyange era banajja. Era abo bonna abagenda maaso ne babuulirwa enjiri ne bagikkiriza, abo be ba Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tetwerabidde era tulina n'okujjukira Bayibuli egandeetera n'okuba ng'enyweza. Bw'otunuulira mu Yokaana essuula ey'11 nayo erina ate kyegenda maaso n'okwongerako. Bw'otunuulira olunyiriri olw'5 lugamba and this spoke he not of himself. Bino teyabyogera ku lulwe. Nedda tweyambise olw'okumeka olw'5 lugamba olw'5 paka 5 mu maga. And no consider that it is expedient for that one man should die for the people. Kino kigwanidde omuntu omu okuba nga afiirira abantu, and that the whole nation
and that the whole nation perish not, olwo ensi yonna ereme kubanga ekola ng'ezikirira. Olw'ataano mu olumu, and this is spoke he not of himself, kino tekyogera ku lulwe, but being a high priest, naye kubanga nti ali kabona mu mwaka ogwo, he prophesied that Jesus should die for that nation. N'agenda maaso n'okubanga awa obunabbi nti Yesu yali agwanidde okubanga afiirira ensi. Olw'ataano mu bbiri, and not for that nation, si olw'eyo nsi yokka, naye that also he should gather together, naye n'okubeera nga akuŋŋaanya bonna wamu abo abaana ba Katonda abaasaasaanira eyo yonna yonna. So bye bino bye tugezaako okulaga nti mu Bayudaaya mwebali, mu Bannagwanga mwebali, mu basawo mwebali, mu balooya mwebali, mu babazi mwebali, mu balimi mwebali, emirimu gyonna, mu mawanga gonna, mu nnimi zonna, mu bantu bonna, mu nsi yonna mulimu abantu Katonda affe Kitaffe be yateesa n'awa omwana we, n'agamba abo be yali agwanidde okubeera nga be yali asazeewo kubanga alaga obuki obusaasizibwe, ng'era Matayo essuula ey'okumeka essookera ddala olwabiri mu olumu erulagira ddala lulaga nti and she shall bring forth a son, era anaagenda amaaso n'ozaala omwana, and you shall call his name Jesus, era munayita erinnya lye nti Yesu, for he shall save his people, yoyo y'anaalokola abantu be okuva mu bibi byabwe. Ayina abantu be baali baamuwa, kitaawe be yamuwa, era abo be yali azze okubeera ng'akola ki, ng'asasulira. Ebintu bino byeraga mu bifo ebyaki ebyenjawulo. So yeyo ensonga y'emu gy'ogenda amaaso n'okuba ng'olaba mu Yokaana ekisooka 2:2 nga Yokaana agamba, awandiika agamba nti Mukama waffe Yesu Kristo kye kitambiro eky'ebibi byaffe, si ffe ffekka naye wamu n'ebibi eby'ensi yonna. Kubanga Yokaana bwe yali awandiika yali atunulidde nnyo Bayudaaya, naye alaga nti nno omulimu gwa Kristo Yesu gwe tegukoma ku Bayudaaya bokka, abo be yali awandiikira abakkiriza, ne guzingiramu abantu ab'ensi yonna gye basaasaanidde, abantu ba Katonda abasaasaanidde mu ki, mu nsi yonna. Abamu bakisoma bubi wano nga balowooza muno ategeeza nsi yonna. Kati aba ategeeza nsi yonna bajja ekibuuzo kyenja okubuuza, bw'abanga Yesu yasasulira abantu bonna, kiki ekimulema okubeera nga ate abamu bagendagenda mu geena? Oli ajja kuŋŋamba nti lwa butakola ki, nti lwa butakkiriza. Kati kankubuuze, bwe banga butakkiriza Yesu bw'oto yabusasulira? So kati kyekyo ekintu ekiriwo kye tulina okuba nga twekkanyiza ddala nti Mukama waffe Kitaffe be yasalawo kubanga awa omwana we, talina n'omu gw'atasobola kubanga alokola bw'abanga yamuwa abaana be. Era tewaliwo muntu yenna nga yaweebwa Kristo nga saddaaka ya Kristo tesobola mulokola. Ekintu ekikulu nnyo kyensobola okugamba nti ekkanisa ey'olwaleero tekitegeerera ddala buki bulungi, tennaba kubanga etegeerera ddala amazima agakwata ku ki, ku nsonga ezo wammanga. Naye Bayibuli nnambulukufu bulungi nnyo nga etulagira ddala ebintu bino. So ensonga lwaki njagala ogamba nti kikulu ffe okubanga tutegeera nti bino si byakusosola mu bantu, ate si ffe abakyagala, ate Katonda si wakunenyezebwa. Yayogera mu Balumi essuula ey'omwenda olunyiriri lw'e15 n'olw'e16 n'agamba anaabeera n'obusaasizibwe kwabo baanaabasaze okulaga obuki, busaasizibwe. Obusaasizi bwa Katonda tebubanjibwa, terina omu kufa asobola bumubanja. Asaasira oyo gw'asaasidde, akakanyaza oyo gw'abasaze okukola ki, omutima gw'oyo gw'abasaze okukakanyaza. So bino bikulu biviira ddala mu ki, mu ndagaano nkadde. So kye tusobola okuba nga tugamba nti Kristo yafiirira buli muntu yenna oyo ali ekitundu kwabo abalonde ba Katonda. Era ekya kye tusobola okuba nga tunyweza kye kino wammanga nti omulimu gwa Kristo ogw'obununuzi gwali gwateesebwa okulokola abo abalonde, n'okubeera nga gukakasiza ddala obulokozi, nga gukakasiza ddala buli kintu kyonna ekyali kiyinza okuba nga kyetaagisibwa olw'okukkiriza kw'abo abantu, okukkiriza kwabwe, okwenenya kwabwe. So ekigendererwa ekya omulimu gwa Kristo kye kisala obugazi
oba omulimu gwe, era tugwanidde okujjukira nti abo abagamba ti Kristo yasasulira abantu bonna owataliwo mbeera yonna yakusosola balina engeri gye bagenda maaso n'okubeera nga tebakkiriza ddala mu busobozi obwa ssaddaaka eya Kristo Yesu nti asobola ofiirira abantu bonna ate ne basigala nga bagenda mu geyeena. Bassebo ne bannyabo, kikulu nnyo kyakuba nga tutegeera nti ne bwe mbeera nze ndi muzadde njagala abaana bonna naye siina abaana bonna sibaagala nga bwe njagala mwana wange. Tukimanyidde ddala ti ne mu babeera abayigizwa aba Mukama waffe Yesu Kristo baali 12 ne mu 12 abo era mwalimu abasatu, era mu basatu mwalimu omu. Okuva ddala mu ndagaano enkadde Katonda abadde nga alonda era terina omu asobola mugamba lwaki okoze kino ky'okoze. Bwetyo Daniel essula y'okuna olunyiri olwa 3 paka 35 bulunywereza ddala. Bwetyo Zabbuli ey'Ekikumi 35 nayo bwenywereza ddala. Bwetyo Zabbuli 10:15 olwokusatu nayo bwekola bweyogera. Bwetyo Yobu 42 olusooka paka olwokutaano nayo bwetyo bweragira ddala. N'olunyiri olw'okumeka olw'11 nayo nalwo lunywereza ddala ensonga y'emu. Tunuulyako mu ndagaano enkadde Ibulayimu yakola ki? Talina kyeyakola mu baana bonna aba kitaawe Katonda gwe yalonda. Ibulayimu talina nsonga gyakuwa lwaki yalondebwa. Isaaka yakola ki? Talina mulimo gwonna gwe yakola. Yakobo yakola ki? Talina mulimo gwonna gwe yakola. Ebika 12 Katonda byatandisa eggwanga erya Isirayiri era mu byo alondamu n'agamba Yuda y'anaavaamu bakabaka, Livayi anaakola omulimu ogwa kino ne kiri, n'agamba ne Yusufu naye mulonze, n'agamba ddaba okuzaalibwa kwa Musa n'okuteekebwateekebwako bino bonna bwali bunabbi nga te n'omu yali amanyi nti Musa aliba nawo. Samwiri, Dawudi gwe yagamba omusajja agoberye omutima gwange. Bino byonna byali byayogerwa dda nti bano abantu tebalina kye baakola. Njogere ndeke ki ku nsonga ekwatagana ku Elisa nga Yeremiya yali ate akooye. Mukama n'amugamba ojja kwawula ono yawula eno lino. Elisa litana na kimu kyonna kyali amanyi kigenda mu maaso. Isaaya kulondebwa kwe Yeremiya yagambibwa nga gwe tona na kubeera nga okolebwa mu nda ya maama wo nali nakulonda gwedda. Jehu, Josaya bangi tetusobola kuba nga tukola tutya nga tubamalawo. Tunuulye Yokaana Omubatiza nsonga ze zimu nti Katonda abadde nga alonda era neewuunya nnyo abantu abalina embeera ey'okubanga bamalibwako emirembe ekigambo kye tuyita predestination oba kubanga Katonda alina abantu beyakola ki beyalondedda n'abaawula olw'obulokozi n'olw'emirimu egy'enjawulo nga bwe yabakozesa mu ndagaano enkadde. So ekyo sijja kimalako nnyo biseera kubanga amasomo ge tukoze ag'enjawulo gagenda mu maaso n'okubanga gakola ki gakkaatiriza ku nsonga eyo y'emu. So njagala mbeere njagala tubeere nga tutunuulya olunyiri lwaffe olusembayo mu bino bye twagadde okuba nga tutunuulya. Essula 18 olunyiri 11 lugamba nti begamba nti era ne yeeyongera n'asigala omwo mu Kolinto omwaka gumu n'emyezi 6 ng'asomesa ekigambo kya Katonda mu masekkati gaabwe. So kino kikulu kyategeera Katonda yawa obuwanguzi bw'amaanyi nnyo eri Pawulo mu kubuulira ku Enjiri mu Kolinto kubanga abalonde baalimu bangi, n'ate era Pawulo yasigala mu kifo kino omwaka gumu n'emyezi 6. Kino nno kye kimu ku bifo byasingira ddala okuluyiramu ddala bw'okigeraganya n'ebitundu ebirala byonna byamalangamu ekiseera nga kya weeks nga 3, sabbiiti 4, sabbiiti 5 mwaka. Wano yalwirawo ddala era tusobola ogamba nti ekifo ky'Abakolinso kino kye kiddirya ekifo ky'Abefeso. Mu Befeso yamalayo emyaka 3 miramba. Ebikolwa by'Abatume 2:30 bwetu tukakasiza ddala nti yamala myaka 3 nga bano nabo kubanga ekifo kyabwe kyalimu abasomesa ab'obulimba bangi n'asigalayo ng'abanyweza emisana n'ekiro okunyweza bye yali abawadde. So kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti obuzibu obwali mu kanisa eno mu kitundu kino eky'Abakolinso n'ekkanisa yennyini bwe buzibu bwemu bwe tulaba leero mu kanisa ey'olunaku olwaleero. Era kyekigwanidde omutume kumalayo akadde kawanvuko okubeera nga ensonga zino zikkaatirizibwa ddala bulungi. Era bw'oba osomye
ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essuula ey'okusatu ojja kulaba ng'ayogera nabo mu ngeri egamba nti mmwe abooluganda sijja kwogera nammwe ng'abakulu mu Kristo nenja kwogera nammwe nga abawere mu Kristo era saabaliisa mmwe mmere engumu wabula nabaliisa amata kubanga mmwe temusobola gumira emmere ey'enkalubu. Era paka ne kaakano era nagenda maaso n'okuba nga bawandiikira nga bagamba nti mmwe muli ba mubiri nnyo era amba nga mmwe mulimu enkayana, mulimu abalina ebiruyi, mulimu onjawukana. Tugambe mmwe temuli ba mubiri era mutambula ng'abantu aba bulijjo, ng'era mmwe mulimu bano abagamba simanyi nti nze ndi wa Pawulo, simanyi nze ndi wa Apolo, nze simanyi ndi wa Peetero. Abo tebaba ba mubiri. N'agamba kiyinzika kitya okuba bwe kityo ng'oli agamba nti nze ndi wa Apolo nga ffenna wa Pawulo ba Apolo nga te ffenna tuli baweereza bammwe, ffenna twaweereza eri mmwe okubanga mukkiriza nga Mukama waffe bw'awa buli muntu. N'agamba nze nasimba, Apolo n'afukirira, naye Katonda yawa amakungula oba n'agamba so ekikulu si oyo asimba ate oba oyo afukirira wabula Katonda awa maki amakungula. Era n'alaga nti oyo asimbye n'afukirira bonna kye kimu kubanga teri muntu yenna, kubanga buli muntu yenna ajja funa ekyo kyagwanidde ofuna okusinziira ku mulimo gwe. Olw'omwenda n'agamba nti ffenna tuli bakozi wamu ne Katonda era mmwe muli nnimiro ya Katonda, muli nnimiro ya Katonda era muli nnyumba ya Katonda. N'agenda amaaso n'agamba nti okusinziira ku kisa ekigenze mu maaso n'okumpeebwa ng'omuzimbi omulungi ntaddewo omusingi omulungi era omulala yenna azimba yegendereze azimba atya ku musingi ogwo kubanga tewali omusingi mulala gwonna gugwanidde kuteekebwawo wabula ogwo guteekeddwawo Kristo Yesu. Bwebaka bw'atyo bwe yabulagira ddala eri ekkanisa ey'Abakolinso n'embeera gye bakola gye baalimu. So kama nga akkiriza tujja kuba tutunulya ekitundu ekyokusatu ate tweyongere ddala n'okuba nga tulaba ebintu ebirala nkumuliitu, ebintu ebirala ntoko. So gwena ayinza okuba nga olinamu ebintu ebimu nga biyinza okuba nga owulira nga bizito gy'oli, kyensobola okugamba nti weeyongere okuba nga wekkaanya ebyawandiikibwa, noonyaako amasomo amala gonna ge tukoze, bintu no tubiragira ddala bulungi nti mu Bayibuli mwebiri. So kyensobola okugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Mutukuvu kubeere eri mmwe